Kale tulina jajja nice yes. Always musajja jide musuti yes. Era nga lekyali kulanga tuli ku mukolo omunene yes. Dr. Atenga Hajat Kuluthum ne Akram bakigadde officially yes. Ebigambo bibadde bingi ebyogeddwa ab'emitima eminafu abeeyagaliza ab'entondo mbakiikiridde eyo chaputi ewedde okiikiridde ab'entondo mitima minafu abaali beeyagaliza abaali beesuubiza abo bonna mbakiikiridde njagala bakimanye nti omuntu obulamu buddamu ne butambula bannyinaffe bangi bafiirwa abaagalwa nga bakyali bato abantu ne babasibako erinnya namwandu eno modern era osobola ofa boda nakakwagala wiiki ezi obulamu buddamu ne butambula Kuluthum akikoze abakazi bangi banoonya akyala waabwe yabula n'asaba n'agenda ku basaba Abaganda yabulwa agenda ewaabwe ono bbaawe yamuwasa n'awummula n'omulala amuwasizza ate nga nono ne waba awummudde era addamu n'afumbirwa kikkirizibwa omukisa mu kifaananyi wasooka n'ojjiramu eri gye twatandikira bwe tutuukidde olwaleero ne ku mukolo kooli Akram nga ye yeeyagala ate mu nsi wabaayo okweyagaliza n'amaanyi ga Katonda Katonda enteekateeka ze bwe zaali ffe tuli basajja abali modani ate temunsuubira mu bana abali eyo anyiiga bw'atambula bwaggulawo bwe Yesu Isma musajja ali modern nyinza oba nali neeyagaliza mu mutima naye Allah kino kyasazeewo tugende n'ensalawo ya Allah yagerera Akram era mwagaliza njagala ayuugumye Kuluthum mwana tumuwadde muto watermelon alya bwanywa taku watermelon oyetaaga okulya olya bwonywa anti tukulaga abantu tugati kati oyo nampijja nanansi katono watermelon olya bwonywa yes. Abakyala naye bakubira enduulu wano wonna njagalwa nnyo mbantu kubanza ensembeza eddoboozi ly'abantu sikyali ku ebyo ate kati nasazeewo sikyalina mu bya pate NRM nagivaamu nyumiza NRM nagivaamu byafuuka bikadde nadda ku muwoozi ate byawukanira wasooka otwawo Museveni ali mu NRM akyali zisitinga ffe tuli mu National Progressive Movement eyamuwoozi mutubuza Isma waffe wekiri tuli mu yamuwoozi gwesigala mu ya Museveni tuli mu yamuwoozi nkubuulidde bagiyita National Progressive Akram bategese omukolo n'omukyala Akram ategese omukolo inginiya bwe yeegatta n'owa PhD omukolo togusuubira gino emikolo lujegala gye muteekeyo abantu ne baba balukekwa laba abantu abali wano tulidde emmere tusendeza bigere mukolo guli wa kitiibwa wano we guli ono ye musajja okuva edda n'edda bagagga ba wiiki ebbiri bano be baludde ne ssente eno manyiyo gwolina omugagga gwano gana amaka omuwala gwojja mu gana amaka obeera kusiwaddiru tokebeza w'abasawo ate okebezaki wano tebakebeza abaana babalamu kibafuula abalamu mpisa amaka galaba agenda kugenda wambw apangisa kazigo ne bwabeera eri n'anyiiga amalawo myezi nga talabye ajati ennyumba nnene maka manene mmere mweri si byakupangisa wano omuwala waava wano ne tumukuwa tomukebeza mu ddwaliro aba mulamu esibanga n'abantu abazibanyirira birala bwe kirina okuba gulimu abasawo South Africa Kuluthum omukazi yasoma anyirira Abaganda be tosuubirako bantu bakonzibye nedda ate ono PhD holder ekintu alina ng'ekyakiwanise omukazi ayagalwa abantu bw'oto obeera ng'oliko omukisa waliwo ali ku musawo Omuganda amuliddeko ssente zonna kukyala bukyazi waabwe ab'amawulire kati banyirira twali twakoowa obubasikooti bwammwe ku mikolo nga muddugalira mu mikolo gyaffe mugikwata nabeera ne kabasikooti naye kati munyirira mbaagala nnyo abalujja bw'olabika kati mubeera mu mikolo ekyo nkyagadde nnyo era abannamawulire mwebale nnyo mwebale ddala mukyusizza ebintu babuloga mwenna mbeebaza gye muli mukulembeze wammwe nzaali wano ne oba tewayitiddwa nze ndi mu kifaananyi kyammwe kale yoyo Isma Olaxess jajja nice jajja ichuli ali ku mukolo ogusinga kaye wisdom tayinza bba wano babulungi bumboneka ku mukolo engoye yazambala neziggwawo kaye wisdom esaati agiterekedde masengeje Dr. gano mazima gatali mu kulimba mwana omulenzi oyo yali nnyo ennyonyi ng'akomawo okujja ku mukolo guno
Tudde neebuuza naye kati sweetheart muwe ki? Yeetakula nnyo omutwe naga kati ebisinga abirina. Naga nti kakuwe emmotoka 2022 model. Engalo ez'amaanyi eza Dr. Kuluthum. Eno ye namba plate yayo si yakuno. Waleka bizinesi okupa abantu maaso. Mubadisa amabega endala ne badisa maaso. Badisa maaso. Eriko nti Dr. Kuluthum. Weefaananyemu eyange. Eyange gamba nti abaasibwa. Wangi. Eyange eriko abaasibwa. Taata. Dr. Kuluthum. Eno lwakugiyita mmotoka. Manye ebyenziruka birimu ebiti. Mpulira. Tulina entambula. Kati okugeza Ipsam. Simanyi wishi. Nowa ezo ntambula. Nga bwe nabategeezezza mu vidiyo ez'enjawulo nti twasimbudde ku mukolo kwe tulinye tuli bayite Seeka kadi yakuweebwa. Kadi njirina mukyala wuli agiina nange kadi yampeebwa mu bitiibwa nne ebyaddala VIP. Kale kwegamba naawe balabe VIP tweyanzizza nnyabo. So kadi zaatuweebwa nga wooziraba wano. Seeka yaweebwa Seeka Budala nange naweebwa ne ttiimu yange eya Kuluthum nga bwe tukwasaganya ensonga zino. So tuli ba VIP wano emutulabira mu mbeera eno. So Seeka Budala ye yasoma edduwa zonna olunaku luno lutuukirire era nga ne mu meeting emabegakaawo twamubalaga teyakoma ku dduwa ne ssente wateekamu mu mukolo guno. Nateekamu insha Allah. Alhamdulillah weebale nnyo. Seeka, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka obulamu bugamba butya leero? Alhamdulillah tuli basanyufu nnyo okubanga ekintu kye tubadde tulwanirira okulanga tukituuseeko ate nga tuli mu makubo matuufu tetuli mu makubo makyamu. Olunaku tubadde tulilinda naye tulutuuseeko lwe luno. Ababadde boogera nti biyinza okubanga kiwaani komedi tebijja kubaawo. Mu mateeka g'Obusiraamu omukyala bw'afiirwa bbaawe akkirizibwa okufuna omusajja omulala idda bweggwako naye idda yaggwako dda. Naye omukyala bw'aba afunye omusajja nga mutuufu era gwe tuzzeeko okuwaako obujulizi tusaba Allah ateekemu omukisa abaggirewo enkonge ze bayinza osanga mu kkubo awo abafuulira olugendo olwo olulungi paka Allah lwali bajjulula. So omukyala Kuluthum twamulaba emabegakaawo mu meeting ng'akwanjulanga Seeka wamubeereddewo mu dduwa omusomedde edduwa ez'enjawulo. Kuluthum guno gwe mulundi gwali badde nga gwakusatu nzize nga nzize mu ssanyu. Yatandika nga gyakaaba ne musomera edduwa eyasooka ne muwulira ne byalina okusoma n'abeera mugumu era embeera yonna n'etambula bulungi. Bwe yalangirira nti agenda kwanjula ne tubeerawo mu mukolo gwe ne tuteekamu naffe amaanyi gaffe okulaba nga omukolo gubeerawo. Emabegakaawo twakulaba ne ku RAP ng'omukolo gwe tegunnabaawo era embeera yali yeemu nga yetulabye yaja ti kiki okolagana n'abasereebu. Kati ate omuwala oyo gwe bayita nze muyita Remi. Omuwala oyo ye ebizibu byate byali binene nnyo okusiga ebya hajjati nga nabyo biremeseza mukolo. Nga nabyo kumpi biremeseza omukolo. Omwana oyo yalina ebizibu biri nti yalina obuzibu n'omuntu gwe sijja kwogera kusoma edduwa oli n'amwesonyiwa nadda ku mirimu gye n'akola. Omwana oyo n'agamba nti njagala Seeka kukyusa mulimu era ne mugamba nti tugenda kusoma bwe tuti ne bwe tuti era yajja ne yeebaza ng'afunye omulimu omulala gwaliko essaawa eno. Kati abantu bangi waliwo abajja nga tebajjidde mu kamera naye kati ng'abo basereebu yaba ayagala ebintu bye bikole ki okukakasa nti amukoledde mutuufu abyagala mu ki mu kamera era kyovoola. Naye abantu bangi bajja nga tebali mu kamera ne tukola emikolo gyabwe ne tubasomera edduwa zaabwe. So toliwo abasereebu bokka. Asiriwo abasereebu bokka ab'ebweru mbasomera ku ssimu yange okwo kasita okuba ku vidiyo call oba onfunye ne twogera ne nkubulira ekyokukola. Allah n'akyusa kuba nze sinze Katonda wabula nze nsoma busobi ne negayira Allah n'abeera ng'akyusako ekyo ky'oboyagala. So mu mbeera eno ayongera okubuulira abantu ebikukwatako. Amannya gange nze Sheikh Abdallah Kivumbi
asangibwa Naluvule. Ki ekiddako kati nti omukolo omaze ogusabira? Ebintu bino abantu abamu babirabanga ebyokusaaga naye ffe twajja mu bintu bino nga tuzze kusoomooza abantu abamu nti tusomera abantu edduwa etuufu ne bakola emirimu gyabwe ne giba nga giyitamu. Omuntu yenna bw'ajja ewange ayinza okuba tajjidde ku mbaga naye kyaba ajjiddeko kye tukola ki ensonga endala yonna tuba tusomerako Allah n'akyusa mu mbeera eyo okulaba ng'afuna kyakola ki kyayagala. Okay, kale yeyo mbeera tuli mu vibe ya mukolo nga ye mutulaba wano tumaze okuba nga tutuuka ku location abasajja abakyala n'abaami bonna banyumye. Kino kitegeeza ki ku bungi bw'abantu sofa bwe twakalaba? Kino kitegeeza nti omuntu gwe bajjiddeko oba gwe bazze okubeera nga abanjula muntu w'abantu nti abantu gye bakoma okujja ku mukolo gwo bwe bungi bwaki ly'essanyu ly'abantu. Ne Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti kati eno embaga tugigerageranyanga kufa nti abantu bayimirira mu jenezayo abantu abo nga bonna batuufu ne bawera 40 kudda waggulu Allah asaasira n'akusonyiwa ebibi by'obadde oyina n'obeera nga otambula mu mbeera ennungi. Kati omukolo gw'embaga guno gegimu ku mikolo gye tuyina esatu egibeerawo ti ogusooka guba gwa kuzaalibwa, oguddako ebambaga eno eya bulijjo n'ogera n'oyanjula, ogusembayo eba yakufa. Naye wakati awo omukolo guno ogw'embaga gwe gusinga okunyumira abantu nti guleeta buli muntu yenna. Buli ogw'okuzaalibwa maama we asobola okugamba nti ogundi oyo mutya simuwa mwana wange. Naye guno ogw'embaga omubi n'omulungi bonna bakola ki? Bajja ne balaba abadde alina ennugu n'emuva ku ki? Ku mutima. Nsaba abagoberera abagenda okulaba omukolo guno mutunuulire embeera eri wano n'essanyu eriri wano ti omwana omuwala ono amaziga ge yakaaba lyessanyu lyakoze eki? Lyafunyeemu. Okumwogerera kwonna lino lyessanyu lyakoze eki? Omwami we simanya ali bw'ati simanya biki banaye abantu mwogera. Kale abantu balina okwogera olw'ensonga teri muntu gwe batoogerako. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamwogerako n'omuloga bamuloga nga kiva ku bantu baki? Babi. Kati ffe bwe tuba tukola bino ebintu nze bwe nkugamba nti Nabbi Muhammad bamuloga sallallahu alaihi wasallam nawe basobola okuloga naye jangu tusabe edduwa tusabe Allah asaasire tubeere nga tujjawo ekizibu ekyo abalogo tubaveewo tutambule n'obulamu. Tugenda kuba nga tetwegatta ku bannaffe abangi abeegasse ku mukolo guno tubeere nga ate munene amasanyu tugagabanira wamu tunyumirirwa wamu kwegamba lunaku lwa kusanyuka lwaki nedda lwa kusanyuka era njagala abali mu mukolo guno mwenna tusanyukire wamu omukolo gugende bulungi. Nsaba Allah atuteeke mu kkubo eggolokofu atuggirewo enkonge ezimu obubi obuli mu lunaku lwa leero atuwe bulungi bwokka. Buli abazze bonna ku mukolo guno buli avaawo aveewo ng'avuddewo na ssanyu. N'ababi abazze ku mukolo ababi be tusinga okwagala bajje balabe ekikola ki ekiri wano bave wano nga obusungu bwabwe babujje ku mitima ng'oli agenze mu bufumbo nga Allahumma amin. Abaana bali eyo banoonya mpapula tuzibawa tubasomereddwa ne bafuna empapula tubasomereddwa ne bafuna emirimu tubasomereddwa ne bafuna ebizibu ebibaliko ne bibaggwako. Abaana bali eyo abasajja babaddukako dda tusomeddwa abasajja ne baddiŋŋana. Abaana bali eyo nga omwana yagaana tasobola kuzaala ngamba olubuto lwagaana naye nga gyali nze mmanyi obuzibu bwalimu nze nsoma busomeddwa Allah n'amuwa olubuto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si yaffe ya Kuluthum mukyala wange Dr. bana yamunde nsonyi mpola mpola ebisinga mbikusuubiza nga tuli babiri kazi wano mu lujjudde kyengenda okukusuubiza kiri kimu era nga nakyo siba nkikusuubiza mukwano. Ensonga z'omukwano oba okufuna omukwano ogwannamagala kizibu nnyo naye okugumenya n'akataayi tekayita. So mukwano nkusuubiza ekintu kimu byonna tujja biyitamu naye ngenda kubeerawo tugisina gye ajja kuntwalako mukwano
kale bali manya nti bali tugenda kulira ebigambo bya dokita yaddamu ebyomwami okusinzira ku byamugambye. Omwami wange orisa akkiriza agambe nti tulirye oyo lwekyo omwana w'obuwala nga kkulu nga takusaze omanyi enjawulo eri wakati w'obwavu n'obugagga. njereza njogera ati nze obwedda nkuyita dadi naye kati Kuluthum amanyidde ebyesente akwekira tati.